kati tulina ennyukuta eno. Nnyukuta ki eno? Nnyukuta ya haa'u. Kati twetegereze nnyo wano. Haa'u osobola ogisanga nga bagiwandiisa bwe bati. Oba bwe bati. Oba bwe bati nga kaziro kano ke mulaba. Oba bwe bati. Tuzirabye? So ogisanga bwoti. Oba bwoti. Oba bwoti. Oba bwoti. Ekyebuuzibwa ddi bwe ziwandiikibwa bwe zityo. Na kyenjagala tubeere nga tutunulirako. Kati haa'u eno olaba buli we twazze nga tuziwandiika twalabye nti esigala bweti bwebanga yeetandika ekigambo. Bweti bwe balina okubeera nga yeezinze. Eba yeezinze. Nga wogiraba wano nti haa'u weba etandika ekigambo erina kufaanana bweti. Ako tukategedde? Bweti bwefaanana ng'etandika ekigambo. Kati webanga yeesembayo bwekyukira okufaanana zino eno essatu. Mu kutandika efaanana bweti. Mu kusembayo efaanana bweti. Kati tunuulira wano. Waawu nnyukuta ki? Nina ekibuuzo. Haa'u efaanana bwetyo mu kutandika. Bweti. Wakati tulina bwe tugisanga ng'ewandiise era bwetyo. Tujja tuukayo? Tujja tuukayo. Kale. Inshaallah. Kakati haa'u weba etandika efaanana etya? Bwetyo. Eno gye tulaba nnyukuta ki? Nnyukuta nzungu. Kitegeeza tegattibwako. Kati haa'u yeesembyeyo. Webanga yeesemba yale tulina giwandiika bwoti. Olina giwandiika either bwoti oba bwoti. Nga we tulaba wano nti raa'u nayo ki? Nnyukuta nzungu. Eno nayo raa'u. Ndowooza ekyo okijjukira. Nnyukuta nayo nzungu. Haa'u efaanana eti oba nefaanana eti. Osobola ogiwandiika oti oba n'ogiwandiika otya? Bwoti. Wandiika muwandiisi kantu bwe katyo. Okalabye? Bwotyo. Oba n'okuba kiziro bwe kityo. Eyebeera haa'u webanga yeesembayo. Webanga yeesembayo ku nnyukuta enzungu. Ate eno tugitabula naki? Na laamu alifu. Tukajjukira kano? Eno laamu alifu. Eno yeezinga eti. Ono ne yeezinga n'ekola kiziro. Laamu alifu eyawukana eneekola akasumbuusa. Nebeera ki? Laamu alifu. So saagadde obeere ng'okitabula kino nekiriwa? Ne haa'u eno. Tuli wamu? So wano mbalaga haa'u engeri gy'oyinza ogiwandiika oba gy'oyinza ogisangamu. Ojja gisanga bagiwandiise bati webanga yeekulembedde ekigambo. Webanga yeesembayo ng'ennyukuta ekulembedde ennyukuta nzungu. Webanga haa'u yeesembayo ng'ennyukuta ekulembedde nnyukuta ki? Nzungu. Nga wano eno tujja kuwandiika kaziro kano oba bwe tuti. Okalengedde? Kati webanga ennyukuta ekulembedde si nnyukuta nzungu. Nga we tulaba ki? Miimu si nnyukuta nzungu. Si kyekyo? Kitegeeza tugenda kuyungako haa'u eno ng'efaanana eti. Ako kategeerekese? Eno nebeera qaafu. Qaafu haa'u. So eno eba ekulembedde. Eno yeesembayo singa ennyukuta ekulembedde ebeera nnyukuta ki? Nzungu. Kiddemu. Haa'u giwandiika bwoti oba bwoti. Singa ennyukuta ekulembedde nga wano wetulaba waawu nnyukuta ki? Eba tegattibwako. Nnyukuta nzungu haa'u oba olina giwandiika oti. So oti ate si so oti. Ogiwandiika bwoti singa ennyukuta ekulembedde ekkiriza okugiyungako. Tukategedde? Ekyo kitegeerekese? Giwandiike bwoti nga ddi? Ng'otandika nga yeetandika ekigambo. Ate zino ebbiri. Giwandiike bwotyo ennyukuta z'owandiika tezigattako mu maaso. Ennyukuta ezikulembedde ezitandisa ekigambo. Ate wano nga eri egattako. Nga ennyukuta ekulembedde ekkiriza okukola ki? Okugigattako nga miimu ne ki? Ne qaafu.
wenyukuta endala yonna ekkiriza okukola ki okugigattako kansuubire kategeerekesaako. Zino video osobola okuba nga oziddamu n'oziraba mpaka ekintu we kinywera. Naam, kasita kitegeerekeka beera nga weeyongerayo insha Allah. Kimanye nti gy'okumuteekamu amaanyi n'okwagala ne Allah agenda kubanga akikwanguyiza. Naam, Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.